tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutuusizaako ebigambo ebizimba. Bw'oleeta science mu Bayibuli ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga Ebizaamu essuubi. Tandika okuba nga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku ya Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kulamusako wenna ali ku mukutu ogwa Is Still Hope ali mu ggwanga Uganda ate nawali Mutalamayanja weebale kubanga ate otugoberera. Mukama nkwebaza olwaleero olw'oyo alaba awuliriza tumunyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mwoyo mutukuvu alungamye okuyita mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu. Amina. Kakati twatandika ku topic gye bayita birthmarks. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire ekika kya birthmarks oba obubonero obwo bwe tuzaalibwa nabwo. Nga kale tugenda kulaba star birthmark oba akamunyenye. Bantu bangi ku mibiri gyammwe kulika ebbala liringa munyenye mu shape aba mu kikula ekya munyenye ku mibiri gyammwe. Abamu mwazaalibwa nabyo weewaawo abalala muzeeteekako bweteesi. Akati njagala nkuwe biki ezitegeeza ki mu nsi ey'omwoyo ate omanye ate gano amakulu ga mirundi ebiri, waliwo agali positive negative, amalungi n'amashi n'amabi. Naye obubonero bwo bwonna nga wakeeteekako bweteesi nga onolaba omuntu eyeekuba ttatu, ako kalina negative meaning, tetulina positive meaning yonna. Naye eno erinakyo wakkulu ogiraba eyo tusobola okuba nga ate owuliriza bulungi nnyo n'omanya kiki ekyokukola ekyokukola. Kakati agamabala agali mu ngeri y'akamunyenye agali ku mibiri gyammwe, ekisookera ddala njagala tusome ekyawandiikibwa kyetugenda okuba nga tukozesa. Ojja kisanga mu kyamateeka ekyokubiri olunyiriri lujja kubeera Lwakuna, kyamateeka ekyokubiri essuula ya 4 olunyiriri lujja kubeera ate Lwa 19. Tulaba awo Musa nga alabulira ddala abaana ba Isirayiri obutagezaako kusinza omwezi, enjuba, weewaawo ate ne munyenye. Kakati munyenye eno mu nsi ey'omwoyo tosobola gyawula n'omwezi oba n'enjuba, kubanga tulina Katonda mwezi, tulina Katonda njuba. Kakati ne munyenye mwegendera omwo. Weewaawo mu Bayibuli ate erina amakulu ga njawulo nnyo. Kati njagala owulirize bulungi. Kakati akasookera ddala ketuyita leadership. Woba olina munyenye eyo nga erinakyo, va ku baana abazeekubako nabo tugenda kuba nga tubakwatako, etegeeza leadership. Kakati oba obukulembeze obwo tunuulira side bbiri, ey'ekitangaala n'ey'ekizikiza. Kati bano abeekubako obwekubi 3 nga ziri mu kikula ekya munyenye, abo bakulaga nti mu nsi ey'ekizikiza bakulembeze. Kubanga ng'olaba mu Uganda tulina LC1, LC2, kati oyo abamukule era buli gw'olaba yenna nga alina 3 batera kuba bakulembeze. Weewaawo waliwo n'abazeeteekako obweteesi nga tebamanyi kiki beetaddeko, ne bakomekkereza nga tebakozeredde sitaani nga tebamanyi. Naye bali abaziteekako nga bakimanyi baba bakulembeze mu nsi ey'ekizikiza. Naye ate ne mu bakabaka obwa Katonda tulaba mu kitabo ky'Olubereberye 3:7-9 Yusufu we yaloota nga munyenye 12 zikola ki? Zimuvunnamira enjuba n'omwezi. So kyalaga nti Yusufu agenda kubeera mukulembeze. Kati oba olina akabonero ako osobola osaba nogamba Mukama kyonna sitaani oba yali ategese mbeere mukulembeze mu bwakabaka bwe, nkisazaamu ngenda kubeera mukulembeze mu bwakabaka obwa Katonda. Ekyokubiri, spiritual connectivity. Wabeerawo okuyungibwa mu nsi ey'omwoyo. Kati ensi ey'omwoyo ey'ekizikiza oba ey'ekitangaala. Kati bano abazeeteekako bakulaga nti bo balina we beeyunze, bali mu nsi emu. Kuba tulina ensi bbiri, ey'ekitangaala n'ekizikiza. Kati abo balina sita obubonero obwo baba bali mu nsi ey'ekizikiza. Kakati ate waliwo n'abazaalibwa nabo, ng'oluusi bamuzaalira mu ssabo oba omuzadde yakola endagaano n'obwakabaka obw'ekizikiza, bambi n'ozaalibwa ng'oliko akabonero ako akalaga nti mu nsi ey'ekizikiza
oli connected. Kakati olina kusaba noga Mukama any spiritual connection buli nyunga yonna ey'obwakizikiza eyantekebwako okuyita mu kabonero kano ngisazaamu olunaku olwaleero era nnyungibwa ku bwakabaka obwa Katonda. Kitegedde? Kakati akabonero akokusatu Shining Destiny. Kakati Shining Destiny kwe kubanga olina amagenda agakola ki agaaka nga buli ogeegombesa. Kakati era kya mirundi ebiri kubanga bano abaweereza Setaani abateekako akabonero ako oba balina akabonero akalinga akamunyenye bakulaga nti mu bwakabaka obw'ekizikiza bali successful, amagenda gaabwe malungi, batambula nga bwe baabibala ng'enjogera y'ennaku zino okitegeera. So abo bateekako obubonero obwo. Naye ate mu bwakabaka obwa Katonda tusoma Daniel 12:3 eraga nti bonna banaleeta abangi mu bwakabaka bwa Katonda baliyakaayakana. So naawe osobola okwakayakanira eno mu bwakabaka obwa Katonda. Weewaawo nti kaba nga akabonero kalina osobola okusigala ng'osalaga Mukama kyonna Setaani kye yampulaninga okubanga ate njakaayakana mu bwakabaka bwe nkisazaamu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, ngenda weereza Katonda, ngenda leeta bangi mu bwakabaka bwa Katonda, buno obubonero bwonna bwe yanteekako bwonna bunaazibwa n'omusaayi ogw'omwana gw'endiga. Kitegedde? Noba nga ate oyakaayakana eno n'otayakaayakana mu sayidi y'ekizikiza. Akalala, it's a sign of success in the underworld. Abo bonna ababotodde mu bwakabaka obw'ekizikiza akabonero ke babagamba okuteekako katera kubeera kamunyenye. So oba okalina saba ng'osazaamu oleme kubeera successful oba oleme kubotola mu bizibu mu kubonaabona n'okolera Setaani obula ate obotole mu bwakabaka bwa Katonda. Kale akabonero akalala struggle in marriage, buli ababulina babonaabona mu bufumbo. Oba olina akabonero ako kyobola nti abasereebu bangi babulina naye tebasobola kunywerera n'abakazi baabwe. Ababalina kifaananyi bufaananyi naye ng'ebyaddala baba si bafumbo. Why? Nti aba yafumbizibwa mu nsi ey'omwoyo, marine spirits. Kati wano physically kiba kifaananyi kuba kulimba, babeera bafumbo. So kabanga akabonero nga wano wemutera okwambala empeta, kati ne mu nsi ey'omwoyo ekizikiza kabanga akabonero ak'omuntu nti awasiddwa oba afumbiddwa mu bwakabaka obwaki obw'ekizikiza. So bonna ababulina obufumbo butera okutagalira ddala. Kale akaddizi akasembayo buli abalina obubonero obwo, it's a gift of singing, writing songs, nti Setaani agaba ebirabo bye nga tulaba nti Katonda naffe atuwa ebirabo, abamu kuwonya biki n'ebirala nga obisoma mu kitabo ky'Abakoliiso I think ekisooka. Kakati Setaani naye agaba oba obadde tokimanyi, agaba. Kati bano baagabye bwe mulaba abayimbi n'ayimba n'ebitaliyo, ennyimba oluyimba ne lutambula, oli nga awandiika ennyimba nga buli lwawandiika lutambula, oli nga akompozinga, oli nga awandiika firimu. So batera okuba n'obubonero obwo. Kyobola abayimbi abasinga, in fact ba celebrity bonna abaweereza Setaani balina okuba n'akabonero ako kuba kabayambako bye bayimba eby'ekisiru bibe nga bitambula binywerera mu mitwe gy'abantu. Okitegedde? Ebiyimba ebitalina makulu, bifirimu ebitatuyamba nga byetusiibako. So akabonero baba nako gaba maanyi, si kabonero bubonero. Kankubulire ako tokalaba nti kabonero bubonero, gaba maanyi mu nsi eyaki ey'omwoyo. Kyova abayimbi, abazannyi b'emizannyo, ab'omupiira abasinga be mulaba maaka ezo bazina, weewaawo abamu baziteeka mutasobola kulaba, baagala nnyo okwekweka, naye abasinga bonna bakola ki? Bazirina. Kakati n'ekinaasembayo strong spiritual sensitivity, nti obeera n'okulaba okw'enjawulo. Sensitivity mu Luganda simanyi naye akitegeera sooka akituwaawo, nti gwe mu nsi ey'omwoyo olaba mangu oba ebintu obirabirawo mangu nga bukyali, abalala nga tebannabakiraba obonesebwa mangu. Kakati
mubaka obw'ekizikiza balina abantu baabwe ababonesebwa ki, ababonesebwa amangu, beebo kati bapasita abafere, bannabbi babulima abafere, abasamize. Kale in simple terms babanga abalina third eye. Third eye, that extra sensitivity, the third eye. Tukabutuusi n'akugamba byonna nga akozeseza maanyi malala. So akabonero ak'emunyenye kabayamba. Wali namwe abazadde abalina abaana, omwana ono alaba, omwana ono ayogera ekintu kituukirira, omwana ono wakola kino, omwana okitegeera. Tubalina abaana we batyo naye nga oluusi tomanyi, bw'abanga si mulokole kubanga tamanyi Katonda, kisoboka okuba ng'omwana oyo alina ekirabo ne sitaani ng'akoza kati ali kiwaanyisa, ajja tuuka ekiseera akole ki, sensitivity eyo ereme kubeera ya Bwakatonda, wabula tekomekeze nga yansi ya kizikiza. So kyekyo kyekitegeeza kasita obeera neki n'akabonero akamunyenye ku mubiri gwo oba ekitundu kyo kyonna eky'obulamu bwo, byebyo ebintu wammanga bye njogeddeko olina okubeera omwegendereza ennyo, ate osabe okyuse, kuba abamu mubifuna nga temumanyi oluusi bazadde bammwe ate nga be baakola ki, be baakola endagaano ezo. Bambi ogenda ozaalibwa akabonero kakwetimbye naye nga bazadde be baazikola. Abamu mubyetaddeko temumanyi na bye bitegeeza, bali ababirina bamanyi bye bitegeeza, kati gwe obyetaddeko bweteesi. Mukama akuyambe era akusaasire. Kale Yesu muwe obulamu bwo, y'engeri gy'ogenda okuba nga obubonero obwo buli ku mubiri gwo abeera neutralized n'omusaayi gwe. Gamba Yesu nkwebaza olwaleero olw'obulamu bw'ompadde, kyemba mbukuwa obeere omulokozi era Mukama wa bonsaasire. Mukama onaaze n'omusaayi gwo buli kabonero konna akamunyeenya akali ku bulamu bwange nga sitaani akateekako olw'ekigendererwa okuba nti mbeere omukulembeze mu nsi ey'ekizikiza, connecting mu nsi ey'ekizikiza, ate njakeyakane mu nsi ey'ekizikiza, mbeere mbotole mu nsi ey'ekizikiza, mbonebone mu bufumbo, ate nsobole okuba nga nina sensitivity eyiye. Ebyo byonna mbisazaamu mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu, era ngenda kubanga ate njakayakana mu nsi ey'obwakatonda mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Bannaffe abali ku TikTok twatandika okwogera ku birthmarks oba obubonero bwe tulina ku mibiri gyaffe. Obumu tuzaalibwa nabo, abamu mu bulabe bukulu wadde kabaddengako nga tomanyi, abalala babyeteekako bweteesi. Kati olwaleero twagala kulaba ku akabonero akamunyenye birthmark etegeeza ki oba nga gwe ogirina. Ekyokera ddala leadership, bukulembeze, bonna abasinza sitaani babulina. Maaka ezo balina okuba nga bakola ki, babeera nazo ku mibiri. Naye ate weewaawo nti sitaani asobola okugiteeka ku mubiri gwo oluusi nga ng'ozaaliddwa oli muto ng'akulonza obeera omukulembeze, naye ate n'oyimirira n'obisazaamu n'obeera omukulembeze mu nsi eno ey'obwakatonda. Olubereberye 3:7 Yusufu yalootako munyenye ezo. Kale munyenye ezo tuzigatta wamu ne omwezi ate n'enjuba, kubanga bonna bakatonda mu nsi ey'omwoyo. Kale ekyokubiri, spiritual connectivity, nti oba oyungiddwa mu nsi ey'omwoyo. Waliwo ensi ey'omwoyo ekizikiza, abamu muzaalibwa nga sitaani yabakonekitinga dda okuva mu buto nga muli babe. So kati olina okuyimirira osabe ate owekutule ku nsi eyo osobole okuba nga oyungibwa ku nsi ey'obwakatonda. Ekyokusatu, shining destiny, waliyo nga mwakayakana nnyo mu nsi ey'ekizikiza, mu nsi nga gwe ebintu bya vulugu oyakayaka era nga bakumanyi oyo wa vulugu oyo, nga ebyonoonese gwe bayita gwe okitegeera. Sitaani ng'ayagala nnyo omanyike mu nsi ey'ekizikiza. So asobola okuba nga akuteekako akabonero ako, oba bano abaayakaayakana edda abaweereza sitaani ne bakola by'ayagala, asobola ateekako obubonero obwo, bo baba bamanyi kye butegeeza, baba balaga nti mu nsi ey'ekizikiza babotodde. Kitegeeza amagenda gaabwe biringa bitambula nga ebaabipulaaninga. Naye ate Daniel 12:3 egamba nti abaleeta abangi mu bwakabaka bwa Katonda baliikaayakana nga ki, nga munyenye. Osobolera ddala okwakaayakana n'okubotola mu nsi ey'obwakatonda. So akabonero ako oba okalina saba osobole okuba nga okutula connections zonna
mu nsi y'ekizikiza. It's a sign of success in the underworld. Kabonero abo bonna nga ngambye ababulina baba bamaze oweereza Sitaani bulungi nnyo ate nga abawanga emidaali nga olaba UPDF ntera okulaba abantu nga babasiima naye ate loba akabonero ako. Struggle in marriage oba ogenda kuba n'okubonabona mu bufumbo kubanga oba ofumbiddwa ba marine spirits kati basobola kukkiriza kubeera na bufumbo buli physical. Kivala abasere bawo bonna balina ebyo bimakamaka ku mibiri gyabwe kizibu okubeera n'obufumbo obukoze ki obunywedde. Ekirala nti akuwa ability mu nsi y'ekizikiza Sitaani okubanga you are creative. Nga babayimbi abazanyi b'emizannyo biki nti batekako maaka ezo zibayamba. Ayimba ekiyimba ekitalina magezi ne kibakwata obwongo, azanya ekizannyo nga kya kisiru ne kibakwata obwongo. So ezo sita baziteeka ku mibiri gyabwe ziba zisika amaanyi mu ababiraba babiwuliriza ne bibawunza buwunza mufo ky'obbireka ne mubyagala ate buki bwagazi. N'ekinasembayo strong spiritual sensitivity nti obeera n'okulaba okw'amaanyi ennyo. Sana so kulonda nobeera nabbi we ng'olaba nnyo sensitivity nga gwe ebintu obiraba mangu okusinga abalala. Abazadde abo mulina oyo mwana aloota kino ne kituuka, oyo mwana ayaba kino ne kituuka. So abo balina max naye nga temumanyi. Naye nga te kino kiri mu Bwakabaka bwa Katonda kubanga Katonda asobola okuwa ekirabo ekyo. Naye kakati oba tomanyi Sitaani asobola okibba. Kati oba nti obwo obubonero bwonna obuli ku mibiri gyaffe obutategeerekeka osobola okuba nga ate obusabira. So ke kakabonero akamunyeenye n'ebikibe kayinza okuba nga kategeeza mu nsi eyaki mu nsi ey'omwoyo. Vidiyo eno okuginnyonnyoka obulungi genda ku mukutu ogwa Daily Still Hope ojja kuba ng'okola ki ogisangayo. Mwenna balina ebibuuzo balina max ez'enjawulo mukakkane tujja kukwata maaka emu ku emu. Ne gwe oba olina etalinda yita ku mikutu gyaffe namba zaffe eza bulijjo. Email address yaffe eya bulijjo tishtv74@gmail.com ate ojja kubanga ate oyogera naffe. Kale mbagalizza olunaku olulungi nsule bulungi ate era mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.